City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntojja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka yabo the kiss. Let no morning begin. No day end. Wait a minute. I have to release you now. No parting ever take place. Giving each other some form of physical or verbal affirmation of your love. Oluvannyuma lw'okubasabira bane akatundu akasinze okunyumira abantu kano akatundu ke batera ogamba you may kiss the bride, you may kiss the bride. Kati no babagambye musobola okunywegera abaagalana bamwe wannaye wandabidde wali eri okunywegera ababisoma n'abatabisoma abawulira obiwulize ku luno babagambye nti ku bulundi guno buli omu kubanga era bwe kirina okubeera bwomala okubikula akatimba ku mukyala ono kakasa nti yeye bagamba you may kiss the bride. Kakati wano badde babagamba nondabira competition yabadde wali bannange anfulaga akatundu ako. All of you groom that have been married today at the Miracle Center Cathedral, by the authority granted to me by God, the church, the civil government of the Republic of Uganda, I now pronounce you husband and wife. Now all of you groom, you can kiss your wives. Kiss your bride. Kiss. Ngenda kwagala owa yalabana togenda kwejjusa siri kwepena bana abakubaganya embira siripira munange kinange namba nti onsule you're my life my wife jagala nnyo kiremange kati onsesa buseko bana bawala balala guma balimba ontokosa kosa budodo ombabula buliro ne bw'olitakulwa emisege laavu yo terinzigwa ku mmeme ensi ne bwezindi bwensekere ndi kusala kaweke n'ofuna mnyerere yasunze kwasa olwaleero lwange bebi kwasa jangu eno cheze nange kwasa unyenya mufune dembe kwasa nasunze kwasa olwaleero lwange bebi kwasa jangu eno cheze nange kwasa unyenya mufune dembe jagala tusinge kubali abatusooka omukwano gutukulenga kyoya kunswa wewekana ntero munyo mumva tulyekamu nga olumye nange wendya nyumirwa enkulayo kyobulaba nfaayo sirinayo manyi nkulina sibalaba abalala balina kanyakaba lerastans kwasa nga wojja ekigere kyo nange wenkisa ofaanana ekimuli kyentule yakasa feel okay I'm yours every day. ekyokulya kya mukama waffe kisinga ekirala kyonna. Our Lord Jesus Christ said, do this in remembrance of me.
Mukama waffe Yesu yagamba nti tukikole okunzitukiranga. So ushers, move among the lions now. Abakebezi mwangweko muyite munyiriri mangu nnyo. Ebipya bitandise. Behold that you have come. Wakati wange nawe, Between me and you, waliwo Mukama waffe. our Lord Jesus stands. Tuli balokole. We are born again. Yagamba nti mukwate guno omubiri gwange. He said, take it, this is my body. Guno gwe musaayi gwange. Now, amen. Amen. Don't worry about the cup. Bless these couples. They are now husband and wife. An integral part. They will be great as Isaac. You are their God. You will favor them. They are a block in the national building. Father, I bless them. In the name of the Father, the Son. Era oluvannyuma okubeera nga bamaliriza munnange okufuna akaseerako ak'okwenywegera ate badde balina okuba amazina nga batandika obufumbo bwabwe mu bufumbo obutukuvu. Gawuni ez'enjawulo zabaddeyo bw'obwedda buli omu ayambala gawuni etuuka myaka gye. Oli omukyala amaze mu bufumbo emyaka 5 nga tebamukuba mbaga ye yayambadde ya gomesi yamunyumidde, abayambadde obufiitingi, abayambadde nene. Oba okitegeera bonna emisono gy'embiri gyabadde wali kyabadde kirungi nnyo. Oluvannyuma badde balina okugulawo amazina officially. Oba okitegeera badde balina okugulawo amazina officially. Era nga omwami n'omukyala bakayanja oba omusimba Robert Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja be babakulembeddemu ne bagulawo amazina. Wandabidde bane abagole bano babadde n'amazina babadde bageetegekera oba ne batandika batandisa amazina bannange of course ne bakona akayimba naffe ke twagala ennyo. Oba oli mukafiri oba oli musiraamu bulemu akayimba I'm walking in power, I walk in miracles, I lead a life of favor, cause I know who I am. Akutuseka amazina tabakudde chati niwe wali ozinyeeko ne munno mu mazina ago oba agasiquizi send me that pillow that you dream of. Ngane bagende okwera nga bazina amazina ago nawe kwata owo mwejjukanyemu tekiri mu sitaani. The best. Abasingayo. And then you will be able to go back to your place. Abasingayo n'amala nga tugenda okutuuka. But also thank God. I know you came with your family members. Mwaze n'ab'enju yammwe. But you thank the Lord. Naye mwebaze Katonda. And then you go and sit. Mulyoke muddeyo mutuule.
mutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli